tugambe babadde bagaddewo bulungi kubba bulungi zaabu nga mwami Katimba bwe yatugamba kakati nze sikyalina kyayigamba gavumenti kola era nze sikyalina kyensaba gavumenti nti tukolere kino erekulire tekiriiyo sikyasaba gavumenti nze kugigamba tutere eddagala mu malwaliro ekyo sikyagikiza bannakikola ki ekyo twakivaako kubanga era ojja sikyaga gavumenti tukolera enguudo sikyaga gavumenti sikyalina na kyenjagaza tekiriyo oli musimu ni gavumenti ebikoledde oba bigiremye tewali kyekoze kugamba waliwo ekintu kyotuuka ekiseera n'okyogera naye nga tewali kikola ki kamuwa ekyokulabirako nali eggulu wiiki ewedde wemba eggulu wiiki ewedde waliwo omusajja n'atwala mukyala we mu ddwaliro naye ne bamugamba nti obulwadde mu ddwaliro wano eggulu tetusobola kukujjanjaba okujjako ng'ogenze emulago kati nga kimwetaagisa emitwalo 4 okwepakira ave eggulu ajje emulago afuna obuki laga zebuuzize yewaki ewaka afiireyo kubanga nga n'emitwalo 4 egyo n'okujjajja tegikola ki kakati gavumenti oba okyagisaba ki sikyayina byanjigiriza sikyagisaba yadde empeke ya ddwaliro batuteera eddagala mu malwaliro sikyagigaba yadde okulwa tewali kakati na wano byeyagala byebeekola ki byebeekolekole byeyagala paka wetukwekesa tuvaako netufuna gavumenti eyaffe etulisaba kyetukola kyetwagala ate modeta famika saagala etuyambere kuire mbeera seokasabanzikatirize katononya mwami Katimba alina point naye point ye yakubeze mbeera naye kankulage nti ebbanga lyonna abakulembeze ne bannabyabufuzi lye twogedde gavumenti ya mwami Museveni ekyusizza ki kyova olaba nti abantu barizotinga n'ogamba okugenda mu ddwaliro ndadde Ebola leka ngende mu ssabo wakiri omuganga anyengere byanyengera nabe nga mpona because people have lost hope in this government. Anything Media. Omulungi ali ku Fik Media ogamba tena gyoli kasente kimu kitambula bulungi uzikola Haji Abdul Nur Munyami Shafik Ruhanga nze aliwo ate nga bulijjo twogere ku nsonga ez'enjawulo addala waneno mu ggwanga Uganda biki ebibiriwo mu week bingi ebisobodde okubeera nga ate bibeerawo era bitugenda okuba nga ate atukubaganyako ebirowoozo twaga kuba nga tuteeka essira ku nsonga ya Ebola olunaku lwaleero abantu ab'e Kasanda ne Mubende ennaku zaabwe 21 ziweddeko balinze President Yoweri Kaguta Museveni twagenda okuba nga ate ajja asobola okuba nga abajja Kumugalo tugenda kuba nga twogera ku nsonga lwaki bannaffe abazungu abatuwa obuyambi ddala ku ndwadde eziba ziguddewo kati nga Ebola obuyambi babutuwadde naye ate baganye okuba nga babuyisa Ministry ya Health ne basalawo bayise mu agency ez'enjawulo gamba nga World Health Organization gamba nga UNICEF n'ebitongole ebirala andooza kuliko ne infectious organization naye bagiwadde so n'ebitongole ebyenjawulo naye ye omukyala General Achenga agamba lwaki temwayisizza waffe bagamba nti babaloopera nti waliwo engeri gye babulankanyamu ensimbi zino twagala kuba nga ate essira ery'amaanyi tuliteeka ku nsonga ya Ebola nti owaayi ani asinze olulagajjalira obulwadde buno omwana watuukira okuva e Mubende n'ajja ewa Kiso ate n'asobola okuba nga agenda mu ssomero gavumenti yetandise okuba nga eragajjala oba iffe bannansi y'ekirala okutuggala mu Ebola kitegeeze nti abasawo baffe banafu byemu ku nsonga ze tugenda okuba nga ate twogerako yabba kakawalya yavuddeyo n'agamba nti Ebola taliyo
kinakyo tugenda kuba tukyogerako noza nsonga y'amaanyi ddala era speaker right honorable Anita Amonge avuddeyo n'alagira akakiiko akakwasisa empisa mu parliament kamuyite n'alagira ne CBS radio y'obujjajja efulumye akatambi ako ng'ayogera ensonga ezo ebyo n'ebirala tukigenda okubanga ate twogerako abali ku Facebook mwebali kubeera nga kwemuli eno iyi programu yaffe the earthquake obunkenke nasera kwesera nsaba mbulize kwakulaba wewa moderator njagala kulabuzaako ku batulaba omukutu guno ogwaggadde nsaba nyongere kutabuza amanya nze Kwizera Ronald kansala akiikirira abantu ba Kazo Central Zone 2 ku National Division tweyanziza nnyo okuwangera otukomezaawo tukyazaako wano ate era twagala kwebaza n'abantu abo abagezaako okutulaba n'okusharinga n'okugezaako okulaba nga batuwakinga Facebook live eyo tubeebaza nnyo okubanga bagoberera ensonga okulaba nga naffe tubaako ettaffaali etuteeka ku kuzimba eggwanga lyaffe week ekutambulidde eki of course week tebadde mbi kubanga tukyali balamu naye era wiiki etusangamu okusomoozebwa nga bannayuganda njagala kunakuwalirako abantu abali mu Mugalo Kasanda ne Mubende era tutegeera embeera gye balimu okubanga ebintu bya bbeeyi nga biri kati ate era nobeera ng'oli ku Mugalo nga tosobola yadde okuyingiza 10 tunakuwalira wamu n'abantu abo era basically week mu mawulire tebadde nnyo tight naye ndowoozamu nti general Ebola akyali w'amaanyi kozi Ebola omukiza nti gyali twongera okulaba Ebola nga nze personally one Ebola gyali tugenda kubanga tujjawo ku nsonga eyo kuba nkulu nnyo kansala twa wandise nesimye okubana nange ntyo banyabo ne basebo abatulaba n'abatuuliriza mbalamusizaako buli omu mu kiti kye erinnya Sendi Owatwaha nsanyukirako bannaffe abafunye ebirungi nenakuwalirako bannaffe abafunye okusoomoozebwa ne tusaba Mukama Katonda abeere ekikubagizo gye muli abafunye okusoomoozebwa nyongera okwebaza Mukama Katonda okutukuuma nga tuli balamu ffe abali wano abali mu kuteesa n'abatulaba nenyongera okugumya baganda baffe bannyinaffe abali mu buddu mu nsi z'ebweru ate era nensanyukirako abo abalina omukisa nga bali bweru w'eggwanga bali ku mirimu gya professional Ebola gyali Ebola kyamazima gyali kuba sigwe guno omulundi ogusoose mu Uganda okulumbibwa Ebola guno omulundi gwakuna naye enkwata kyekizibu kyokka awo nyine tugenda kubanga tujjawo tuli ku nsonga ya Ebola abakatwegattako ensonga ya Ebola Uganda okugenda ku muggalo ku Ebola kino kiba kitegeeza kitwa abanafu nnyo mu byobulamu kiki musomesa nsaba mbulize kwakula abatwa Fik Media amanya n'eddoboozi Kibirige Musa kansale yagwa meya dako wagambe abantu bagambe nti ebya politics mbadde nabyesonyiwa naye banabi nebagabannange tuyamba abantu betwalonda ku ground baganye okutuuka batusuubiza empewo jangu otununule koze kale kogwe kojje n'oli omulanga gwawe nepula omulanga n'okukkiriza tibatugala tukolera muntu wa wansi tetukyabalaba omulanga gwo wagukkiriza nagukkiriza katogira era n'obusimu bukubwa ogira ku tikiti ki abakuba bawagizi baki bano baganda bange abanupu ogira ku nupu nga mukama wali mu NRM mukama wange yalwa maawo kyannaku nnyo nti tubeera n'abantu ku mukutu nga guno aboogera ebyensima naye abalabi basengejja abatulaba mbulamusiza wiiki tebaddeemu nnyo bingi okuleka nga nze munnabyanjigiriza kuba nyina ebifaananyi nga alino yatuwa oluvannyuma lw'okwogera ebigambo ebyo nyina audio ne vidiyo ng'ayimuse okwogera ku lwa DP omanyi audio ne vidiyo era kye bayita photoshop
nekibayita nekibayita akayivu akayivu nabitegeera alina akayivu najjo naleeta basajja bagezi nnyo ebola gyali si ebola yokka buli kirwadde kikiti negamba atutumuse nnyo leero lwaki omanyi buli kirwadde ekijja akyafuuka nkwanso yakuliirako nsaba nyogere ku ddoboozi sirifuna bulungi buli kirwadde ekijja e uganda kyafuuse nkwanso yakukola ki yakuliirako naye nga gyali si kyekikulu ayiwa omusajja omuyisiraamu buli kintu eba nteekateeka y'amangu neyanza kansala kibirige musa meya addako kansala eyagwa meya addako director pal junior school kazo asani ansayinde message ndi obanze kuzo obulango mwana wattu ekifo kyabwa meya ekyo naddala ku division banabyanjigiriza bakitutte nnyo ekitali kibi oba amasomero gaganyulwa nnyo ekifo ekyo banabyanjigiriza bakyagala kansala kavolo nesimye okubana saba neyanziza erinnya kansala Kavulisha Mbikufaaki akiikira Nansana East to be ku municipality. Jonno twabadde ku municipality nga tuyisa budget conference nga twongera okutegekera abatuuze ba Nansana municipality okutwaliza awamu. Era nyongera okulisaayo meya Bakitte yasobodde okutegeka conference eyo. Ba honorable councillors bonna ababaddewo n'abatuuze abayitiddwa okulaba engeri gye tunaatemamu budget eyo twabenga municipality etambula bulungi financial year. Wiiki tebadde mbi, akakuba katonnya ffe abakkiriza nti buli awatonnya enkuba wadda sooli tulina byetutandise okusimbako. Twabadde ku municipality jjo ne tukola emirimu gy'abakama waffe egyatulonzera egyatutumwa. Kyensuubira nti wiiki tebadde mbi. Abayizi bange ba senior 4 ebibuuzo abasinga batandise okumaliriza bazzeka. Embeera tebadde nzibu nnyo kuba twabategekera bulungi. Ebola kyessanyu nti ebibuuzo byagenda otandika nga tannaba kunyiikirira nga bwe kiri leero. Tetumufunyeeko. Kyogamba okikakasa nti mu masomero Ebola gyali? Ebola gyali ddala sayidi z'e Mubende ne Kasanda. Sinza kibuusa maaso nti n'ebitundu bye tubeeramu atandise okuba nti atutuuka. Oli munnanuupu munno Honorable Abeka Kawalya yavuddeyo n'asoma n'agamba nti Ebola taliyo. Honorable Kawalya agenda okwogera ensonga ezo ndowooza azoogera ng'ennaku z'omwezi lumu ogwa Septemba. Ebola yali tannalangirirwa nti gyali. So mutuufu ku sayidi eyo. Bagenza okumuvunaana ng'obudde bwayitako neddiwe yakyogera nga lumu Septemba akayivu neyanzanye awo nowenyini sebo kansala nesimye okuba naawe nange sebo Democratic Party egamba etya ekisookera ddala kansooka embeebaze mmwe abatesitesi ba puroguramu eno ekyo nno kiba kikulu nnyo oba oliawo okuwa omukisa abakulembeze ab'enjawulo naddala bano abawangalira mu bitundu byaffe bino okubeera nga balina information gye batuusa eri eggwanga mu ngeri emu oba enki endala. Ekyokubiri erinnya lyange nze Katimbo Ali. Sebokkiriza nsooke nsaasire abo bannaffe abafunye emigamba. Emigamba by'ebizibu ebizibu olulimi ate ne tusaba bongere okusaba liiso ddene Namugereka kuba bagamba atasaba taweebwa n'enkoko oluba okunywa amazzi ng'eralamira eggulu. Ate tuyozaayoza abo bannaffe abafunye ebibazinyanga 2 namunkanga gazinira ku mugga nti ate abo tubayozaayoza nabo okutuuka ku kkula eryo lye baba batuuseeko. Ndi musajja wa Democratic Party etali yammawo. Eyo yaani Democratic Party terina nannyiniyo. Kati y'abantu bonna. Democratic Party eba y'abantu teba ya muntu. Ekulemberwa ni chairman. Chairman tetuyina kati. Temunalonda. Tetunaba kulonda. Ne wabeerawo akubiriza wabeerawo kamba. Yatukuma nga Democratic Party. Democratic Party fena tuwe kuma.
kubanga kakati tuli baana bamulekwa abatalina mukulembeze nga wabula tweteekateeka okulaba nti tufuna omukulembeze wa Democratic Party. Mwabasoose okuba abaana nga muli bamulekwa naye nga taata mulamu. Taata taliiwo. Taata taliiwo. Taata yagenda gyakoze eki yagenze era n'olumbe twalwabya. Naye ebintu bimwokyezza ndaba ayagala kukomawo kwetunda. Waliwo ekitakyasoboka. Waliwo ekitakyakola ki? Ekitakyasoboka. Ffe twamugoba olumbe twalwabya tuteekateeka okulaba nti nga Democratic Party tuteekawo omukulembeze omupya agenda okubeera. Ate kati mwabya muti olumbe nga temutaddeeko musika. Kisoboka. Okay, waliwo kansala Katimbo Ali tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo naye essira lyaffe ekkulu lwaki Ebola w'omundi guno atabuse nnyo, lwaki Ebola yona asoose okujjawo ne wabaawo n'omuggalo kuba Ebola abaddewo mungi naye ono wazze azze n'amaanyi mangi. Kansala nsaba ntandike naawe kakati dakika zaffe 3 dakika 3 njazikosa bulungi sekitiibwa. Omanyi tulina challenge twafuna nga bannayuganda tuli mu ggwanga naye nga we don't have a government, a legitimate government which has mandate. Tugamba abafuga si be balondebwa abantu naddala waggulu ku levere eya waggulu, naye Ebola tukkiriza nti gyali kyokka ate eggwanga lyaffe liyingidde mu byafaayo. Nze sikiwulirangako ebbanga lyonna lyembaddewo kubanga Ebola akosezza nnyo Uganda naye ate takosezza Uganda nga bwe yakosa Central African Republic. Era mu Central African Republic eyo nze saalabako muggalo kyetuyita lockdown. Ne Tanzania tewaliyo muggalo. Nzija te covid yali kituufu nzija, naye ekikulu kya byonna kiri nti tukkiriza obuvunaanyizibwa bwa gavumenti okuuma bannayuganda. Naye gavumenti ya Mwai Museveni eno yo kasita yamanya nti buli lwabaawo pandemic abagabi b'obuyambi balina ssente ze balina okugaba oba okuweereza eggwanga. Kakati ate nemanya nti bw'olookinga down almost ofuna nnyo okusinga wokireka nga kiri awo oba okitegeera. Kubanga bw'otunuliramu ne lockdown structure yaayo tena weetangira Ebola. Kankuwa case in point, kankuwa ekyokulabirako bw'ogaa nti osibye Mubende ne Kasanda naye ng'ate motoka eve Fort Poto ne Kasese ne Bundi Bujjo ng'erina kuyita mu Mubende ate neeyitamu nga tolina na capacity na parameters kukakasiza nti mu Mubende tejja kustagingamu ebeeremu. Kankuwa ekyokulabirako mu Mubende tulina information kati nti abakazi bamalaaya nekolera gyange bakyetunda era ng'emirimu gyabwe egyo bagikozesa nnyo oba abasinga okubafunamu bebo ba truck drivers abava mu Fort Poto, abava e Bundi Bujjo, abava e Kasese nga bagenda kuyitamu mpaka Kampala. Kama batuuka mu Mubende ne bawummulamu kwebale nnyo. So the essence is okuteekawo lockdown eyo ne gavumenti kye yakola obuvunaanyizibwa oba tekyali kyakukuuma bannayuganda basically nti etangira nnyo bannakasanda okulwala Ebola nedda. Tuli fenna naye ekikulu kya byonna yo buli kintu kyonna ekijja mu ggwanga muno etunuliramu byanfuna. Era ekyo kyeyolese ku lunaku lwokusatu minisita omubeezi w'ebyobulamu mukyala Margaret Muhanga bwe yayimiridde ku fulo ya Parliament n'agamba nti tebanaba kufunayo ssente zonna za kulwanyisa COVID nga Ministry ya Health. Tuli fenna nti era gavumenti beetaaga 75 billion okusobola okumalawo Ebola. Kyokka ate era Katonda n'atukola obulungi obutagambika. Embassy ya America n'efulumya ekiwandiiko nga yakawa Ministry ya Health obuwumbi 85. Naye abudde negamba tegenda kubongera ssente yonna zonna zitandise kugenda mu agencies ez'enjawulo. Webale nnyo naye ngolo kivude kuki kubanga government position yandibadde minister ayogera gavumenti twandibadde tumusuubira okuvaayo atugambe nti bannange nga gavumenti ye Uganda tenamba kutuwa ssente kyokka ate wazira
ba donor funds oba donor funds eziva mu embassy ya America zazze bwezi tera twazikozesezza bwe njagala ng'omaliriza kakati mu byonna njagala kulaga nti wana Ebola waali naye ate Ebola it's not a scarecrow ayina n'okutuusa gavumenti yaffe n'okusibawo okugjako ebyenfuna ebyo byo bye batunuulira mu buli kintu kyonna neyanzanyo neyanze kansala kwizera nsonga ya Ebola ye Isirayiri asinze kuliteeka ku bimotoka bino n'emmotoka endala eziyitamu kuba ne bali bonna abandi bagembe musigale eyo abali eno mwenna musigale eno Mubende ne Kasanda nammwe musigale awo kansala twa wanjise nsonga ya Ebola lwaki ku luno alinnye enkanda gwo lwaki ku luno alinnye enkanda gwo fenno tulina omukisa abasomerako mu kyalo wabeerangayo abayizi abakoppa ne bakoppa n'amannya nabo tebaaba bagezi nanti nze kyenjogerako nti n'abakulembeze bawano bayinza okuba bayikufaananyiza abayizi abo kati gwe oba okyogera nti si bagezi kati nange ndi ku baana abakulembeze bawano kyamazima si bakulembeze bafuzi omufuzi atuuka mu ddaala ery'okugezaako okwagala okwefuula Katonda kuba omufuzi ava mu kubeera omukulembeze n'afuka n'akyemalira kati bannakyemalira abali wano baddira ebintu ebirungi ne babikola bubi ne bifuuka bibi buli munnayuganda nkutegeeza nti Ebola gyali era nkusaba weekuume mwetangire mu nkola zonna ze bakusomesezza omuli okunaaba ne sabbuuni mu ngalo n'obutagwa bantu mu bifuba obutabakwata mu ngalo n'ebintu ebirala bingi n'obubonero nga bibaze babulaga okufuna omusujja omungi ennyo okuva omusaayi mu bipaati ez'omubiri omuli ennyindo n'akamwa okufuna embiro n'omusujja ogw'ekijjirano oba ogw'omujjirano n'ebintu ebirala bingi naye njagala kwogera ku bakulembeze abatakyaliwo betwafuna omulembe guno nga bafuzi okoppa ku bayina betwafuna COVID-19 eyabuna ensi yonna twafuna omuggalo negundi yajogeddeko Fred Enanga betwafuna Enanga nawe era erinnya nga beriri mwana wattu yali agwana kufuna bayimbi bamusune bulungi kubanga Nanga naye kyenjagala mutegeere nti betwafuna COVID-19 wajjawo enkola empya etaaliwo ey'omuggalo kati bano bannaffe abakoppa ne bakoppa n'amannya ne baagala baguleete ne mu Ebola yakalumba Uganda emirundi 4 emirundi 3 nga babadde tebaggalawo Ebola ono bwe yazuulwa bannaffe bannasayansi baatugamba yava Sudan ffe tetusobola kiwakanya tetuli bannasayansi naye ate nge tebannaba kutugamba nti yava Sudan baatugamba e Congo waliyo Ebola bannakongo olutalo luliyo nga n'amagye ge Uganda gye gali bannakongo bayingira kyere mu Uganda kale katukkirize Ebola teyava Congo bo bayingire mu COVID-19 waliwo okuggala ensalo olw'omuggalo baatugamba Ebola yava Sudan kyetukkiriza nti Ebola waali lwaki ensalo ya Uganda ne Sudan nzigule tuli mu kutangira ewava obulwadde waggule bannaffe abali e Kasanda ne Mubende tebalina yadde ekyokulya waggale emmotoka ziva e Sudan ne zireeta abantu ku Arua Park mu Kampala wakati waggule kyendowooza nti waali badde waggale nga n'abantu abo tebakyasobola kujja kankuwe nno ekigenda okukusesa n'omulabi akyewuunya njagala omunzike n'ekyo okumanya abasajja bano babi era nga batemu nga bavudde ku mulama gw'okutaasa bannayuganda bali ku byanfuna e Kasanda obulwadde gye bwatandikira batugamba bwatandikira mu birombe bya zaabu asimwani mu Uganda tubuulire asimwani asimwa abantu babiri asimu abamu gwe bayita maama first lady w'eggwanga lino ne omu kubafuga eggwanga lino genosale
Ebola gye yatandikira mu birombe waggule abaana b'abantu abavuga boda abaana abanaku abatalina kyakulya baggalire abasasula lenti y'obupangisa baggalire kyempunzika nakyo njagala okitegeere bulungi era okifune abantu bano betutababuulire kituufu nti bagwanye okuwanika bakkirize nti eggwanga libalemye balikwase ffe abalumirirwa abantu tuddukanye eggwanga lyaffe ku lw'ensi yaffe Uganda saagala bakwate batukwase balemeddwa omuntu balemererwa saaba minisita wa Bungereza yafuga ennaku 45 n'alemererwa n'alekulira yali tayagala bwa saaba minisita yalemererwa n'amaziga n'akulukusa minisita w'ebyobulamu omukyala akulira science ne technology permanent secretary mu ministry y'ebyobulamu sente ezabulankanyizibwa mu covid ng'abantu abo bezibulankanya tozimanyi muwende ebizimbe bebazimba kyebagala okukola ku budde buno mu Ebola ne kano kankagabe bannayuganda tukkiriza nti Ebola gyali naye Ebola ayina abantu baaluma ne baataluma Ebola babanga oganya abantu okutambula ab'emubende omuyizi ava atya emubende najja ewa Kiso n'asaba ekifo nga P7 eri mu kukola bibuuzo essomero ne limuwa ekifo n'asaba ekifo ku ssomero ne bamulifuula registered mu ssomero nga P7 eri mu kukola bibuuzo oba just yali yasabayo dda ekifo kakati kankubuulire Uganda gye tulimu twali mu ggalo gwa covid ne bagaana ennyonyi okubuuka abantu nga tebafuluma na kuyingira Saamu Kuteesa eyali minisita w'amawanga amalala oba yali avunaanyizibwa ku mawanga amalala n'aleeta wano family gye yalinako akakwate tiyabatwala yadde mu karantini eyo yenfuga gye batufugamu bano abasajja baawuddemu abeesobola naffe abali obubi tebatufa nako kyetulina okukola ennyo bannange mwetangire covid mwetangire siriimu mwetangire Ebola n'ebirwadde ebirala tulwane nga tuli balamu tugobaganye abasajja bano kuba buli ndwadde gye baleeta tebali mugirwanako kuvaawo bali mu kulwana kwavuwaza bannayuganda nakutta bantu bwafuge mwe aba bawagira bamuwoozi ba Museveni basayi Musomesa Kansala Musa Meya addako Nansana Division alinza okulayira tikiti ye naleemu alinza obulone bwakwanca ekikulu ekyo omuntu zoni emu yamulema zoni 23 tikiti ye nabaja mubira cannot win NRM yongera kwongera kusereba buserebe mu Uganda nate wanajja lino ya abalabi bagala bakozi tebagala babigambo era batogera omanyi balimbibwa omwezi omwaka mulamba neja nembagamba batugamba nti omwaka tasigalako omwaka ese bwanga akola kansalo wanga akola abagamba Museveni tawezako mwaka ate DP gyobadde wagire mabege maze emyaka 5 yamulemwa Musomesa omwaka ogumu akumpamira mu program Musomesa ndi nawe neyansenyo neyanzege moderator era abatulaba balaba abantu be balonda n'abalala abagala okulondebwa batenyumirizaamu nnyo okuleka okubawa amazzi ensonga ya Ebola okakasa ndi gyali Ebola nagambye ddamu nga tutandika Ebola walirange waliwo endwadde endala lwakuba omulundi guno enkwata gyakwatiddwamu ebadde ki ekyo kyensinga okwagala lwaki Ebola w'omulundi guno wanjawulo nnyo Ebola abaddewo mwami Twaha ayina kyeyogedde nti bayina ewaabwe oba yalinga akopa n'erinnya n'aligoppa twayagadde mu luzungu kuyita to borrow relief kuva kukyaliwo mu covid oluvannyuma lw'okufunamu ekiwera mu covid nebaga senga tukozesa gundi yemu enkola yemu ezo tuyambe wera okufuna ki donation twafunamu ebizimbe ebipya covid bantu bafunamu abakirimu ekyabatya sirina ki mukakafu
sina evidence yatula biwulire ebizimbe mulimu abafuna otegeeza kikuba donation nzija wali eggwanga lyafunamu donation yafunamu kwavuwala abantu bayavuwala so moderator nja kusaba program zino ziberenga bbiri ebe ya Saturday ne ya Friday oyawulengamu nti ne batwaha batesenga ku luno you know to guiding n'abalala kyenkunyonyola nti donation twafunamu mpitirifu ne kampuni z'omu Uganda zonna zitoola ku ngeri y'okulwanyisa ki covid ku luno Ebola kikyagaanye kyovola bavuddemu okubagana sente tetuziraba era nga bujjo tubategeeza nti mu ddwaliro amalagala tewali naye bagamba aje egali kakati bakirabye nti tewali beetaaga sente gavumenti ezituwa obuyambi ziga tujja ziyisa mu ki mu ministry ya health tujja ziyisa ki ewalala ku ky'omuggalo nze sikakasa nti omuggalo gwadde gwetaagisa wabula kusomesa bano baganda baffe batwaha abasomera mu byalo nga weyewaana titulina okunaaba mu ngalo twewala okuhaginga n'ebirala ngaekyakolebwa mu kusooka ku luno kyabadde exaggerated era kikosezza nnyo baganda baffe ab'e Mubende n'ab'e Kasanda ku nsonga y'abayizi obutuufu ate tusaasire ministry ya education omu neya health ku nsonga eyo abaana abo baali bawandiisibwa okukola ebibuuzo nga balina kukolera miti yana ate akaddeke kubakola wiiki ejja ku Lwokubiri ne ku Lwokusatu ng'era nsuubira era kyensuubira kye balina okukola kuba nti be baleese kubakolerawo ka karantine within miti yana oba mu ssomero ly'emiti yana mwe bazze tebabakkiriza okutaayaaya kuba tebalina okufiirwa muki myaka gyabwe gyonna emusanvu olw'ensonga eno kyensaba supervision ebe y'amaanyi kwaba abaana kubanga tobagube baddewa akaddekeeko ebiseera bye beewandiisizaamu Ebola teyaliiwo oba teyali active tukakasa nti endwadde zino zonna mu ggwanga zikyalimu ne covid akyalimu n'engeri gye tukola ki tubikwatamu kino ekya karantini lockdown kyaleeteddwa lwakopa ekyali muki kyafunibwamu kuba eggwanga covid yavaawo nga wonaafiirwa omukyala ne bakuwa amabugo mangi kuno bw'ofiirwa muwalawo wa mutabani oyinza ogamba kenafiirwa omukyala bampa mangi kenafiiriddwa omuwono era kanziremu mbike n'ofuna batono so kati guno omundi kyotegeeza nti Ebola fine waali naye abantu bagala kumweyambisa kufunamu era tusaba ate singa bafunamu n'ekirwadde ekirala bwe kinajja n'ensige bwe zinaakomagana ensige zigiddeko obulwadde nazo abali ensige gye ziva bakole kye basigaleyo this time round kyebafunyemu kimala neyanziza nnyo neyanzege tugenda kubanga ate tukomawo twogere ku nsonga twogere ku ngeri ki gye tusobola okuba nga tutangiramu obulwadde buno obwa Ebola naye ndi ne kansala Kavulo lwaki Ebola w'omulundi guno alinnye enkandaggo sebo neyanziza oba nkiyite kikwate nti twakikutte nti tunaafunangayo obulwadde tuggalewo naye ng'ekigendererwa mu kyondooza kwongera kuyingiza kasente ekitali kibi naye kyennaku kikosa bannansi ewali obuzibwawo kitya covid yatuyamba yajja twamuyigiramu ebintu bingi naye ate ekyennaku abatukulembera tebayiga batya bale balina okulaba nti twongedde tutya ku malwaliro twongedde tutya eddagala twongedde tutya ku ambulensi naye ekyennaku basobola tugulira pickup wewali obuzibwawo pickup mpitirivu nezajjira mu donation nazo teziriiwo kati ate nazo ezimu era ozinoonya ekyokugeza pickup gye baagabanjiraba ku municipality emu kale twagifunamu naye ate yandibadde egenda mu ddwaliro kugama aga municipality nekiba nkitegeeza nti gavumenti fo kyogulira abakozi bayo emmotoka ate ezo zeyafudde emmotoka ez'abakozi bayo okutambuliramu obuzibu bwa covid bwendabyemu nti jjajja alina ekikwate kyeyakwata tiwanaabeerangawo ekirwadde aggalewo ekyennaku luli yaggalawo ne baweereza abantu emitwalo 10
leero baggadde Kawanda and Mubende sinakinnawulidde kye babaweereza economy enfu yeetawo okuba ntutawo okuba ntuyambibwa naye ate tebakyayamba kujjako okwongera tunyigiriza teyalwawo okuggalawo ne kireeta okusaasaanyako obulwadde kituufu yalwawoko naye ate ensonga ya luli covid ensonga yali ezitowa ekyokugeza Ebola abadde Sudan tebaggalawo n'abeera Congo tebaggalawo wano ki ekyatugazaawo era singa twali bakuggalawo twali tunasooka kuggala makuba agagava Sudan booda ze Sudaani ey'ekkono tusooke tuggalewo ekitakolebwanga paka na leero kitegeeza ebimotoka bijja abantu bali ne baleeta Ebola okuva eyo ate ne twesanga nti balina engeri gye bongera omusaasa nga bayita mu bakyala abeetunda lwaki bemusinga okuteekako nnyo essira anti enjawulo gye balina nti gavumenti erina engeri gye yabagaana okukola naye ate bakola ate neba nga tebavunaana kyengeri gye bali bakyala nti beekolera gyabwe era bakyakola emirimu gyabwe paka na leero kyongedde Ebola okuba n'endwadde endala okwongera okutambula ennyo mu ggwanga naye basobola n'ogikolera mu maka gaabwe kizibu gavumenti gyetasobola nakutuuka kizibu ebifo byakyala bebeetundiramu otuuka e Mubende n'ebifo nga Kasando oba ne mu kibuga bikyatambulira ddala mu butuufu ekitegeeza nti gavumenti terina control gyeteeseewo okujjako okulowooza nti wanaabeerangawo akazibu eggalewo kyensuubira nti si ye solution yenkomeredde covid yakabeera mu Uganda guno mulundi gwakuna bwe tuba nga tetwasobola kuggala mu mirundi esatu twandibadde twebuuza twasobola tutya okuwona Ebola mu giri emirundi esatu ena ne tuba nti engeri gye twetegeka mu mirundi esatu emabega yandibadde kituyamba okuba ntuwonya Ebola n'ataspreadmulundi guli nga owunzika yali nnyo ku nsalo wembaseerabidde nti teyali nnyino waffe eno yes libaggwanga naye yali nnyo ebbali engeri gye baggalamu eri fino tekyatukoza kuba twasigala tutambula naye kansuke muwuliza moderator neyanziza kituufu nnyo naye ekyennaku ti emmotoka ebikyava e Sudan n'ababivuga ebiva e Congo gye tulowooza nti yeri Ebola omungi ennyo kuba ensi ezo wezitunuulira zirina enkima nnyingi ate zitali nnyeeno abantu abatambulira ddala paka mu kibuga enkima zezireeta Ebola ku bimu webivaako Ebola ebimu nkima obuwundo ze zimu ku nsolo esinga okutambuza Ebola ng'owunzika so nga mpunzika nja kusaba gavumenti eyongere okulaba nti etereza ebyobulamu eyongere okuva ku mbeera ey'okukoppereza nti twakikolayo ne tukifunamu neero tuyinza okukifunamu eyongere okulumirirwa omuntu wa wansi ekonomi enfu tukyali mu kweyiiya bweyiiya yandibadde eyongera okuleeta nga solution ez'amangu ezitali mu kuggalawo neyanziza nnyo neyanzege wadde oyisaawo mane njagala kugamba nti mu 2013 Central African Republic yafuna Ebola wonna eggwanga lyonna nefuna Ebola naye ate literally okucontaining Ebola because Ebola is not an airborne disease kyatambulira mu mpewo wabula bo kye bakola ensi endala ezitodde Central African zaggalawo border tuli fena ezigamba nti we don't want any person from Central African Republic okujja ewaffe kyetubadde tulina okukola naffe nti mumanyi nti ye gundi ava Sudan gundi ava gundi tetwagala muntu yenna ava Congo na Sudan kuyingira ggwanga naye ate bayingira kyere ne ba refugees neyanza nabadde njagala kwongereza ku kya muganda wange kansala Kavulu ensonga lwaki banneekolera jangu oba banneeko bakyakola kimanyiddwa bulungi okuva mu COVID-19 ebifo ebyo tebiggala olwa nsonga bbiri ababikolamu babaleetanga baddu oba bakozi baabwe ebifo ebikolebwamu ebintu ebyo byabanene mu gavumenti baleeta abantu abo ng'abaddu ne babayiwa bye babayiye ne bakolanga emirimu egyo era nga babasasulwa kasente katono nnyo tugeze omuntu oyo akoze omulimu gwa mutwalo ne bamuwaako nusu 2 nusu 9 omunene mu gavumenti yateekawo ekifo ekyo n'alya ssente ezo ayaki kati njagala nkulage be tuba tusazeewo kuggala kitundu
tubeeba amazima na bwenkanya abanene baali badde kyakulabirako nga bebasigalawo ebifo ebyo naye mu covid twabalaba ekololo wonna nga mabaala maggule ng'abaana bamanaku babaggalidde abali batatambula wayitawo mwana wattu nze nafunanga omukisa kuba nina bannamawulire abaali mikwano gyange benatambulanga mpazi n'okwongera ku nsonga z'abakyala abo abasinga bakolera okuliraana hotelo zaabwe oba ebifo byabwe ebifo by'abanene nekiba nkitegeeza nti wonoobaggala ate hotelo ze zijja kuba tezikola okay neyanzanyo Hassan Jimbi ngenze wa kansala esebo kakati twagala manya Ebola w'omulundi guno lwaki wanjawulo nnyo mu Uganda yensinga buli kimu kyonna kisoboka Uganda gy'osiŋŋaana ng'oli yakoze endagaano ng'agikola mu Luchina n'agireeta mu palamenti webizibu ebibala okukola ne bagamba nti ekisaawe ky'ennyonyi bakitwala najataga mu nsonyiwe Uganda gy'oseŋŋaana nga bakoze endagaano y'emmwanyi oli najataga nti endagaano twagikoze naye mukole eki kwegamba Uganda yensinga buli kintu kikola ki kisoboka naye byonna webijjira wa nti Uganda is not yet independent. Ebola si bulwadde era nina wempakanamuko ne muto wange ono wenjawukaniramuko bulwadde si bulwadde nti enkima yaleese oba akawundu kaleese ne kaleeta Ebola. Ebola ndwadde bakola nki nkole nga bakola akawuka ka mukenenya ne batulima akavudde ku mazike nga bakola akawuka ka covid we bakola akawuka ka Ebola. Nti bali abazungu bo bakola endwadde ezo oluzikola ate balina okulaba nti eddagala lyabwe likola ki litambula ate balina oligezesa si kugezesa baba bagezesa dda naye ne bamanya nti Uganda olwokuba nsi zirina abakulembeze abatalumirirwa abantu baazo we banaazigamba nti ekirwadde kino kigende kikolebwe bwekiti oba kitwalibwe mu kitundu bwekiti ku bannansi baayo bo bajja kukikola bamale ate batuwole ssente oba munfuna bulungi abagabirizi b'obuyambi bali n'owulira nti Amerika US yatuwadde ssente Bungereza yatuwadde ssente tebatuwa buwi wabula essente ezo zonna gaba maki mabanja era ge tulina okubeera nga tukola ki kusasula kati ensi gye tulina nga Uganda abakulembeze baayo tebalumirirwa abantu baki tebalumirirwa abantu baabwe kakati ezo zonna Ebola eyo bizinensi nti abantu bali mu kukola ki sente bwe tunaamala okubawa akawuka kano ne koonoona emmwanyi zammwe ate tujja kuleeta eddagala lyaffe lifuuyire akawuka kaffe kubanga balina marketing y'eddagala lyabwe lye bakola ki kyova olaba nti Ebola it is a business bali abakola akawuka ka Ebola bo bali mu kubeera nti bakola ki bafuna sente kakati ate abakulembeze abaffe betuyina tebalina kyenva kulumwako kubanga teri mwana waabwe ajja kukeera nkya alwale Ebola namusanga wanagenda ddi e Mubende awuno yatuuse dda wane wa Abubeka Kawalya kakati era woowulira ng'omuntu agambye nga Abubeka Kawalya agamba nti akawuka ka Ebola tekaliyo oba Ebola taliyo oluusi tomunenya nnyo oba nfuna bulungi kubanga ebintu bya Uganda biki bizibu leka kugamba nti Uganda olinga agiguddemu olwaleero oba mwenna abali wano Uganda mugiruddemu era ebintu byayo n'enkola yayo mugikola ki mugimanyi so okuggala Mubende ne Kasanda yali nsobi si nsobi bali omanye omuntu waliwo omusiro munagezeza ku Mr. Enanga eyagambye nti waliwo Ebola 19 Mr. Enanga mugezi
oba nfuna bulungi wabula mugezi eyesiriwaza oba nfuna bulungi nti emanya nti gavumenti olino ku mwogezi wa poliisi emanya nti gavumenti eyina ekibi kyekoze naye ye neyesiriwaza nakuwa statement nawe gyolabira ddala nti si yeyo neyesiriwaza naye nga si musiru ekyando kyamuweesa omudaali mulamba nno mu bufunze ekyotegeeza mukama wange asasulwa okubeera omusiru alina okujasiriwaza effe yasasulwe Enanga kyayogedde kyebola 19 ndoza yabadde sirayiti naye nga naye akimanyi naye kubalaatira sibo mu mbeera abawandiisi basekuritale Enanga ganzalagera maaso kakati bino byonna ebyebola gavumenti ebimanyi era na bino byonna ebintu ebyogerwa nti Mubende galwe ebyo byonna biri mu puroguramu ate era tekinnakoma wonoowulira nga waliwo ebyobugagga ebirala nga birina we biri oba zaabu ali Kalamojja oba nkati nga Ebola nti ebyobugagga biri ebiri zaabu e Mubende era nawe ojja kuwulirayo endwadde enki ekisibiza Mubende zaabu neyanzenge ate oli ku nsonga ndeko kenyongerako ku submission yakusana katono alina n'ekintu kiyayogedde nti abazungu bakola obuuko obwo besikale ne babuleeta mu Africa wano ku mbeera y'okukola ensimbi naye era ekyo nakyo kyongera okulaga obunafu bwa gavumenti yaffe kubanga gavumenti erumirirwa abantu ebimu ku attacks omanyi waliwo abantu baga nti terrorism attacks zokka ze ez'okutega bomu naye waliwo nekye bayita cyber attack nga oli okuyingira mu system yaffe ya network n'abeera nga agiyingiramu eyo naye ebeera terrorist attack kakati n'abazungu okubanga asobola alina capacity yekola akawuka n'akaweereza mu ggwanga lyaffe kyongera kwongezi kulaga bunafu bwa intelligence ya ggwanga lyaffe neyanzige kansala kwezera obudde bunziruseeko dakiika nsigaza ntono nnyo ddala njagala mu dakiika mm gavumenti ekole ki gavumenti kyerina okukola kiri kimu amanyi abasoma economics waliwo kyetuyita okupulaninga yes abakatwegatawo ku Facebook tuli ku nsonga ya Ebola gavumenti ekole ki etuteeke ku muggalo oba etuleke tutaayaye yowaayi abasawo baffe bo balikola ddi obanga buli kaseera tulina bba ku muggalo kakati mbadde waliwo kyetuyita okupulaninga okupulaninga kitegeeza kuteekateeka eggwanga nti singa liba ligudde mu kirwadde oba mu pandemic ng'eyo kiki ekiddako gavumenti yaffe kyerina okukola bwana abakufa kiyakyogeddeko nti kyannaku tetwayigira mu covid-19 nti covid yagenda nahiting eggwanga naye ngaeggwanga lyonna nga tulina ICU beds 200 tuli fenna nakati olaba nti gavumenti eri mu kufigitinga essaawa eno nti Mubende yonna bwe yagwamu Ebola yali yeetaaga okufuna ekisaawe ekikarantiininge abantu babeere nga babeera mu abalwadde b'Ebola abajjanjabira muki naye kubamu akafaananyi singa Ebola ddala ebadde efuuse sikaagi ng'eri mu Mubende kale district singa 30 z'omu Uganda does government have the capacity singa tuli wakati ebasi kakati ekyo kyenjagala okutegeeza nti gavumenti yaffe erina okutandika okupulaninga ahead emanye nti singa tubaawo ekirwadde ekitulumba ki ekiddako ekisooka kapasite y'abasawo abasawo abaffe buli ababeerawo ne bakuguka be badduka olw'ensasula embi amalwaliro gaffe mu malwaliro gaffe erwaliro lye tulina health center yaffe wano ey'Enansana health center 2 singa mu Nansana mugwamu sikaagi Ebola erina obusobozi obwebasa abalwadde 300 ku kitanda so gavumenti basically eyigire ku birwadde nga bino etandika okupulaninga ebirwadde bino singa bibaawo kiki ekiddawo neyanze obudde bunziruseeko ate nembeera itandise okubanga ekyokamu kansala wanjisebe nsaba otubulire gavumenti ekole kimudakikeemu mwami Museveni n'abakulya mu ngalo nkusaba osula Nakasero mu State House tambulako ekiro ove Nakasero otambuleko ku nguudo okugeza Nakasero katale olaba abaana abeebaka ku nguudo n'abantu abakulu kikulage nti eggwanga lyofuga lyakuvadda mu ngalo
gavumenti ekole ki ku Ebola kyenjogerako agalidde abantu baavuwadde mu muggalo guwedde ogwa covid abantu baayavuwala ne babagoba mayumba abamu ne badduka ne mu mayumba gaabwe ne bagenda mu byalo tusaba mwami Museveni ne bakulembera nabo eggwanga lino balekulire kuba balemeddwa China be yagwamu obulwadde bwa covid yazimba amalwaliro amapya agatamanyiddwa na muwendo Museveni ebizimbe ebisusute mu covid bo sente bazijjawo abasitula ebizimbe lwaki oyagala tugamba amalwaliro ne bakuwa sente ez'obuyambi n'ogula emmotoka n'oziwa abaana bo oyawula sente ya mwami Museveni ne sente ya gavumenti mwami Museveni ye gavumenti ya Uganda tewaliwo Museveni na Uganda kakati kyenjagala okumaliriza nakyo nawulirako omukyala oba omwami eyagana okugenda mu ddwaliro lya gavumenti oba mu ddwaliro ly'abazungu n'agenda mu masabo okujjanjaba Ebola ekyo omuntu atamanyi akirekawo naye nze kantegeze bannayuganda omukulembeze abeera kyakulabirako abakulembeze baawano be bakyasinza okukkiriza mu basawo b'ekinnansi omuntu n'atukakusa nga ne convoy erina okubeerako omusawo w'ekinnansi omuntu n'atukakusa n'alonda minisita atalina kifo nga musawo wa kinnansi omuntu n'atukakusa leka nkubuulire mbulye bannayuganda bategeere omuntu n'atukakusa ng'omusawo w'ekinnansi atalina buvunaanyizibwa mu gavumenti asobola okukuba essimu ne mutabaawo abuuza nti ani akubye pulezidenti n'amukwata omuntu n'atukakusa ng'omusawo w'ekinnansi bannayuganda gwe balaajanira ne ku Ebola bwalajeni omusawo w'ekinnansi n'atuka okumanya statement ya president gyagenda okujja okwogera ku ssaawa 2 ye ku 11 n'ayogera statement president gyagenda okwogera president tumulabye emirundi mingi ng'omuntu gwatuma mu mirimu egy'enjawulo ye maama Fiina ye musawo w'ekinnansi akulembera president twamulaba emirundi mingi ng'akukuta ne Ben Gulu omugenzi kati munenya abantu ababulijjo abagenda mu basawo b'ekinnansi nga mu basawo abazungu bajja ensibo mu bantu kitegeeza tulina okuddamu okwekuba mu mitima okuzza emitima gy'abantu beesiga abasawo abazungu ne pulezidenti tukusaba kwasa obuvunaanyizibwa abavunaanyizibwa ku ggwanga lyaffe abasawo b'ekinnansi kituufu bakola ku ndwadde zibavunaanyizibwako naye Ebola tebamusobola Ebola ne covid abasawo b'ekinnansi mikwano gyo tebamusobola ate pulezidenti nkusaba olekulire nkunga bannayuganda nga mpita wano mwekembe eno yessaawa abasawo ab'ekinnansi tebawonya covid-19 ne Ebola mujje mu basawo b'ekizungu tusobole okuwonya eggwanga lyaffe omulimu nina mungi nnyo afuuse meeya ogukola natandikira ku bano obukulembeze si bwangu oza omubuuzizza gavumenti erina kukola ki ndi ab'ekinnansi byobunga ndi abutegekedde birala nja kusaba baganda bange bano abakulembeze kansala Kavulu kansala Kwezira ne bakansala abali mu bitundu ebyenjawulo bakole sensitization so bano balina akantu kebasobola okugira kabayamba batambuza paka wansi sensitization eri abantu babasomesa obuyonyi luno lwoya lwa munyindo olwekulamu wekka era mbasaba obuyonjo bubeere mu kika kya waggulu nnyo ekirala nensaba gavumenti yaffe eyongeremu eddagala mu malwaliro kirungi tulina bano abasawo onatera okutambula nabo olumu ba VHT nubwe bakoze mu bitundu ebyenjawulo gubadde mulungi bongeremu abalala bangi nwe basoma wa VHT panadalongosa VHT bakusanga nga wakyafu bakusanga wakyafu agamba longosa balina neddagala esuka ku panado tetujja bawayiriza ate asipulini bingi naye lwekyo bannayuganda wewa bino bina weebiri neffe ffennyini ffe tulina okuba abasaale okulwanyisa buli kijja tetugenda kukoma ku Ebola bingi bikyajja lero nawe tetwekwatiddemu nga ffe tulina gavumenti tuyinza obutamalaako buli kimu era mpumbawumba nga nsaba gavumenti eteekewo buli kyetaagisa moroka basaba dabokabi abandisa be ambulance bano bazirina ku municipality era tutegeezezza
Njiriza nga mpumba ntumibwa na Kavulu ng'omutuuze w'omu kitundu kino. Sebo ekkubo lyaffe eri omu kibwa. Nabweru kibwa katooke rigenda erya pa katooke. Tusimbe mu bitooke ogezi logana n'omwatudde ne mutematema. Luli meya gw'ova okuyosa yalirimu. Era kaakati yalirimu. Kyekyo ky'abantu balajja ne bagaa ku division mwami Kibirige jangu otuyambe. Mwalonda ku municipality era division tajja kukola and yes ne njakala katawo nje wezira de sinafuna mafuta njako sizanga fedimento ogenda ku municipality ku division njakala katawo no chiseyo njado ngaba nabesi nkola ya kigundi lwaki kasaba olukisa naluka obudde nsigaze dakika okweyagaliza kyawo neyanza kansala Kavulu asaba neyanza otandikira ku luguudo olulejja kuwonyabe ogambye gavumenti ekole ki ku nsonga y'Ebola kyekibuuzo ekiri mu ddiiro nja kusaba gavumenti eyongere okukkiriza nti munnansi etaaga okufiirwako kyensuubira nti ekikola mu ngeri yakubalaata nja kusaba bongere kasente mu research ate sikkateeka mu babbi neddala research tuba tugenze makerere nti tulina ekitongole ekikola ku research ku ndwadde ng'ezo bakyongera amaanyi bakyongere sente omuntu wa wansi alina kukola ki kwongera kwebeereramu atya okulaba nti obuyonjo abulowoozaako nnyo kuba nnina essuubi nti obeera omuyonjo ng'omuntu olina by'osobola okuwona gavumenti olowooze nti amalwaliro geetaagisa mu ggwanga naye ate si kunoonya ssente kujjanjaba abantu baayo n'abakozi baayo oba n'abaana ab'omunda obajjanjabira wabweru ensonga y'amalwaliro mbi nnyo era yeetaaga okulowoozebwako naye ffenno tukirina mu ggwanga lyaffe erya Kyagulanyi lyagenda okugyamu essaawa yonna eritali nnefu mwali naye twawambibwa ne tuba ntuna bitasobola kukola kyekireeta ekyo tukyali ku mudumu gwa mmundu nekiba kitegeeza nti ebirowoozo twandireese tubiwa ku lwazi tebabiteeka mu nkola so nsaba twongerako sente mu research amalwaliro galowoozebweko nti geetaagisibwa okubeeramu eddagala geetaaga okubeerawo nga amalwaliro galimu eddagala si bizimbe na bitanda nina essuubi nti ebintu nga bino tujja biwona tuve ne mu kikwate nti bwe tuba tunoonya akasente mu bazungu tulowooze nga kuggalawo mangu kyongera okukosa ekonome nekyongera n'okukosa bannansi ekintu kyokuggalawo nga toggadde booda oba tolina kyokoze oba oyongera kunyigiriza bannansi nakwongera kubatta nakwongera balumya ate nga bonyonyontamu okugyamu akasente tugambe babadde bagaddewo bulungi kubba bulungi zaabu nga mwami Katimba bwe yatugamba kaakati nze sikyalina kyayigamba gavumenti kukola era nze sikyalina kyensaba gavumenti nti tukolere kino erekulire tekiriiyo sikyasaba gavumenti nze kugigamba tutere eddagala mu malwaliro ekyo sikyagikiza bannakikola ki ekyo twakivaako kubanga era ojja sikyaga gavumenti tukolera enguudo sikyaga gavumenti sikyalina nakyenjagaza tekiriyo oli musimu ni gavumenti ebikoledde oba bigiremye tewali kyekoze kugamba waliwo ekintu kyotuuka ekiseera n'okyogera naye nga tewali kikola ki kamuwa ekyokulabirako nali eggulu wiiki ewedde wemba eggulu wiiki ewedde waliwo omusajja n'atwala mukyala we mu ddwaliro naye ne bamugamba nti obulwadde mu ddwaliro wano eggulu tetusobola kukujjanjaba okujjako ng'ogenze emulago kati nga kimwetaagisa emitwalo 4 okwepakira ave eggulu ajje emulago afuna obuki laga zebuuzize yewaki ewaka afiireyo kubanga nga n'emitwalo 4 egyo n'okujjajja tegikola ki kakati gavumenti oba okyagisaba ki
Ojakali government ojagisaba byanjigiriza. Sikyayita yajja byanjigiriza. Sikyayisaba sikyagisaba yadde empeke ya dwaliro watutere eddagala mu malwaliro. Sikyagigaba yadde okulwatiro. Wali kakati na wano byeyagala byebeekola ki byebeekolekole byeyagala paka wetukwekesa tuvaako netufuna gavumenti eyaffe etulisaba kyetukola kitwagala ate no modeta famika kanyagala soka government China chogisaba saagala etuyambere kuire mbera sabanzikatirize katononya mwami katimba ina point ne point ye yakubeze mbera nento kankulaga nti ebbanga lyonna abakulembeze ne banayafuzi gye twogedde gavumenti ya Museveni ekyusizzaaki kyovolaba nti abantu balizotinga n'ogamba okugenda mu ddwaliro ndadde Ebola leka ngende mu ssabo wakiri omuganga anyengere byanyengera nabe nga mpona because people have lost hope in this government kubanga banayabufuzi abakulembeze twogedde ebbanga lyonna n'ebintu byonna byetwogera tebiteekebwa mu nkola n'okukatiriza ng'osiibula katono nnyo sekendi 3 bannayuganda nsaba okubategeeza nti ekitwala abantu mu masabo tebekyesiga basawo bazungu ate ekirala omukulembeze abeera kyakulabirako taata ewaka gwe mutwe gw'amaka pulezidenti waffe yeesiga basawo baganda pulezidenti w'eggwanga lino yeesiga basawo ba kinnansi era omusawo w'ekinnansi abantu gwe balaajanira ye n'akwata sente n'azimuwa n'azigabalira abantu gwe balaajanira tuyambe mu kino abantu balaajanira abantu 2 mu Uganda balaajanira Sale oba Saaminisa baba kukyayagala agenda wa Sale oba wa Muwoozi owokusatu gwe balaajanira maama Fiina atalina yadde ekifo mu minisitule ya gavumenti yonna naye nga akkirizibwamu era yasalawo ki ekitambula obunkenke tubeerawo buli lwakutaano essaawa zibeera 2 abasawo b'ekinnansi era sabasajja wangaale sewo era neyanzege tubeera ku Facebook live buli ssaawa 2 olunaku lwa lwakutaano ate programu eno ebeerayo ku YouTube ssaawa zibeera 12 ebeera tugipremieringa era ebeerayo mu bujjuvu bwayo tujja bebaza mwenna abasobodde okubeera nga mutukwatirako tuli mukola nga tukuŋŋaanya ebintu ebikalu bye tugenda okuba nga tutwalira bannaffe abali mu mbeera kansala gyayogeddeko ndiye tebakyasaba gavumenti kukisuubirayo tubafunira engoye ng'ezo basobola okuba nga bambala ebikozesebwa ewaka bitabo abaana okusobola okulaba nga basoma tujja kusaba n'abakulembeze baffe mutukwatizeeko tulabe nga abantu abo kansala kwizera tujja kwebaza ensonga twakulabe wayingidde yafeesi tujja kuba tukwebaza mpozi n'ebirala abingi mubitwala bapozi asebo tugenda mu bitundu bya Busoga saidi zenna waguma eyo eno ffe tuli bulungi nnyo eno muli bulungiko eri nasanga omwana asasula fiizi 2,200 naye omuzadde yagamba nti kaatuule sente tetuziraba omwana kaatuula awo waliyo eri ewaffe ekibuga era we munava ebusoga nsaba muteeka n'ekibuga omuntu abeera n'essaati ze 2 emu yakukyala endala t-shirt ye n'alemu ya Museveni yayambala omwaka ne gugwako neyazege obudde buziriseko paka wiiki ejja naku lwa 6 ssaawa 12 tubeera ku YouTube ate ssaawa 2 tubeera ku Facebook mukama katonda akunkomere agondegunde omutereka